abooluganda Mukama waffe balamusizza nnyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Essande yaffe eya leero egenda okulemberwa abavubuka nga bwe kiri ku kalenda yaffe ey'okusinza mu Luganda. Okusooka nsaasidde nnyo mmwe mwenna abafiiriddwa eŋŋanda zammwe wano mu Bungereza ne mu nsi ya nnyaffe Buganda. Abantu bangi nnyo bafudde mu kiseera kino era wabaddewo n'okusaba ku mukutu nga tetusobola kgenda olw'ebizibu kati ebiriwo ebitatusobozesa kutambula. Era nteekateeka nti bino ebiriwo ebyakawumpuli ebinaabanga ebiseera biweddewo tugenda n'okuteekateeka okusaba okunene nnyo okulibaawo okujjukira abantu abo bonna. Mu kiseera kino tugenda okwekebera nga tusaba Mukama waffe byonna ebitasaanidde bye tukoze okuva lwe twasinkana omwezi oguwedde okutuuka ku lunaku lwa leero, ebyo bye tulowoozezza, bye tukoze, bye twogedde n'ebitatukoze nga tebisaanidde mu maaso ga Mukama waffe. Tusiriikirire tweweeyo eri Mukama nga tusaba okusonyiyibwa. Ayi Mukama, lokola abantu bo abakwesiga ggwe, obabeere ng'omuyima mukulu era obakuume ennaku zonna. Ayi Katonda omulokozi waffe, otubeere era ekitiibwa ky'erinnya lyo ettukuvu otulokole. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okuwoola kwaffe kutuuke gy'oli. Twongere okusaba otukyuse, ayi Mukama omulungi, naffe tulikyusibwa. Otulabe n'ekisa, ayi Mukama, olabe n'ekisa abantu bo abakyukira nga bakaaba amaziga, nga basiiba, nga basaba, kubanga ggwe oli Katonda ow'ekisa, ajjudde okusaasira, agumiikiriza ennyo era ow'ekisa ekingi. Ggwe okukkiriza okutuddiramu so nga tusaanidde okubonerezebwa, era mu busungu bwo ossaako omwoyo ku kisa, otuddiremu abantu bo. Ayi Mukama waffe omulungi, otuddiremu. Obusika bwo buleme okukwatibwa ensonyi. Otuwulire, ayi Mukama, kubanga ekisa ekyo kingi era olw'okusaasira kwo okungi otutunuulire. Olw'obulungi bw'omwana wo gwe tutendereza, omuwolereza waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Essaala ey'okusonyiwa. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, abasaasiremu, abasonyiwa ebibi byammwe byonna, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe, era abawe ekisa n'essanyu eby'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katweyongere okusaba essaala y'olunaku, Ssabbiiti ey'okuna obusatu nga buwedde. Ayi Katonda, otukuume bonna abakweyuna. So awatali ggwe tewali kintu ky'amaanyi, tewali kitukuvu. Otwongereko ekisa kyo bw'obeera omukulu waffe n'omusaale waffe. Tuyite bwe tutyo mu bintu ebiggwaawo, oluvannyuma ebitagwawo bireme okutubula. Ekyo kituwe, ayi Kitaffe ow'omu ggulu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
Ekitundu ekisooka Zabbuli eya 45 okutandikira ku nnyiriri 10. Wulira omuwala olowooze otege okutuuko, era weerabira ekika kyammwe n'ennyumba ya kitaawo. Bw'atyo kabaka anaayagalanga obulungi bwo, kubanga ye mukama wo era omusinze. N'omuwala wa Ttuulo alijja n'ekirabo, era n'abagagga ab'omu bantu balikwegayirira ekisa kyo. Omuwala wa kabaka munda mu lubiri wa kitiibwa kyereere, olugoye lwe lukoleddwamu ne zaabu. Anaaleetebwa eri kabaka ng'ayambadde ebyamambala. Bawala banne abamugoberera banaaleetebwa gy'oli. Banaaleetebwa n'okusanyuka n'okujaguza. Banaayingira mu nnyumba ya kabaka, awali bakitaawo wanaabeeranga abaana bo, bw'olifuula abalangira mu nsi zonna. Najjukizanga erinnya lyo emirembe gyonna, amawanga kiganaavanga gakwebaza emirembe n'emirembe. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Katuulize ekitundu ekyokubiri. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu kitabo ky'Abaroomi mu ssuula ey'omusanvu kutandikira ku lunyiriri lw'ekkumi-n'ettaano okutuuka ku 25. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Naye obanga kyesaagala kyenkola, nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali. Kubanga kyenjagala ekirungi sikikola, naye kyesaagala ekibi kyenkola. Naye obanga kyesaagala kyenkola, si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi. Kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda, naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange, nga lirwana n'etteeka ery'amagezi gange, era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa guno? Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri wa tteeka lya kibi. Ekitundu kyaffe ekikomyawo. Your
Bannayuganda, Mukama yeebazibwe, Mukama mwebaza olw'ekiseera kino kyatuwadde n'omukisa gwampadde okugabanako ne baganda bange abali e Bungereza ku lunaku luno olw'abavubuka. Ebitundu ebyampeereddwa byabadde bibiri, ekimu nga kiva mu Zabbuli, ekirala nga kiva mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi. Era kye nalonzeewo okugabanako ne bannange kyekyo ekiva mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi. Amannya gange nze mwesigwa Daniel Ssekakubo, era neeyanza nnyo omukisa guno ogwampeebwa, era obutamala budde bungi nnyo. Tugende mu bbaluwa eyo tulabe ebiwandiikiddwamu. Okuva ku lunyiriri lw'15 ebbaluwa egamba, kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Naye obanga kyessaagala kyenkola, nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze, gwe mubiri gwange, temuli kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi, naye okukola ekirungi tewali. Kubanga kyenjagala ekirungi sikikola, naye kyessaagala ekibi kyenkola. Naye obanga kyessaagala kyenkola, si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi, ekibi kimbeera kumpi, kubanga nsanyukira amateeka ga Katonda mu muntu ow'omunda. Naye ndaba etteeka eddala mu bintu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange, era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bintu byange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alindokola mu mubiri ogw'okufa kuno? Neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri wa tteeka lya kibi. Essuula eno ey'omusanvu mu bbaluwa ya Pawulo, abantu abamu bagirowoozaako kuba ng'eyogera ku bantu nga ba mirundi 3. Abamu basuubira nti Pawulo wano yali ayogera ku muntu atannalokoka. Abalala ne batugamba nti eyogera ku muntu alokose ng'akyali muto ng'akula. Abookusatu ne batugamba nti wano Pawulo yali yeeyogerako ye yennyini. Abantu bali benjogeddeko abasoose ababiri, tetulaba lwaki bayinza okulowooza nti eyo y'embeera, okuggyako okulowooza nga bo balaba nti Pawulo yali tasobola kuba ng'afaanana omuntu gwe tusomako wano, omuntu ayagala okukola ebya Katonda ate ne yeesanga ng'ebikyamu by'atayagala kukola ate byakoze. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tetusobola kukiggya mu kyawandiikibwa kino nga bwe kiri, nga tukisomye nga bwe kiri, nsuubira nti abantu abo abasoose ababiri tebalina nnyo kwe bayinza kusinziira. Ekyo bwe tuba tukimaze ne tulaba nti n'ebigambo bino Pawulo ye yabiwandiika. Pawulo ono gwe tumanyi nti yali mutume eri bannaggwanga, era Pawulo gwe tumanyi nti no yatuwandiikira ebbaluwa 13 ku ezo ezikola endagaano empya. Tuba tutandise okulaba
kye twandiise ekibeerawo omuntu nga yeeyongera okukula mu kumanya Katonda, nti yeesanga nti yeeyongera okutegeera ekibi kye ki era n'obuzito bwakyo, era yeeyongera okulaba nti wadde yalokoka, wadde ng'omuntu omukadde oli yafa, wasigalawo kye twandiise oba kiri ekisigaddewo ng'afudde ekireetera omuntu oyo okukola ebintu by'atayagala kukola. Ne twesanga nga twalokoka naye nga oluusi tukemebwa ne tugwa mu kibi. Kwegamba n'owulira bubi nnyo, ng'era Pawulo bw'atugamba mu kifo ekirala nti okunakuwala okuva eri Katonda kuleetawo okwenenya. Kitegeeza nti nno omuntu eyalokoka bw'akola ekibi anakuwalira ekyo ekibi ky'akoze era ne kimuleetera okukola ki? Okwenenya. Era wano Pawulo kyatunuulira nti ng'era ffe abaalokoka tuyaayaana okubeera awo awatali kibi, okubeera awo nga tukola ebyo Katonda by'ayagala byokka ebirungi. Naye ate mu bulamu bwaffe tusanga nti nno ebintu ebimu bitulema ate ne tukola ekyo kye tutaagala kukola, ne tuwulira nga tunakuwadde nnyo. Naye ate Pawulo yeeyongerayo n'alaajana n'agamba nti nze nga ndi bubi nnyo, ani anandokola okuva mu mubiri guno ogufa? Waaliwo enjogera oba eŋŋombo mu bantu bano Pawulo gye yazaalibwa, abamu abasomye kye batugamba nti omuntu bwe yattanga munne baamusibanga n'omufu ku lujegere, nga kye baagala okukola nti oli bw'atandika okuvunda, ekyo ekivunza oli kikwate n'ono omulamu naye kimuvunze. Kaakati tulaba nga Pawulo akozesa enjogera eringa eyo nti ani anannunula mu kino ekivunda ekindeetera okukola ebyo bye saagala. Ebintu biringa bibiri bye twetaaga okujja mu ssuula eno. Kisookera ddala okulaajana kwa Pawulo okubeera nga kwe kumu n'okulaajana kw'abo abaalokoka, abeesanga nga bayita mu nsi eno ng'embeera ezimu zibayinze, oluusi nga bunafu bwabwe tebasoma kyawandiikibwa, tebasaba, n'olw'ensonga eyo ne bawola. Okukemebwa bwe kujja ne batasobola kulwanyisa mulabe Setaani, omubi n'atuyinza ne tukola bye tutaagala ne tuwulira nga tunakuwadde. Okutuzaamu amaanyi nti eyo si y'enkomerero, kubanga tulaba ekitundu ekyokubiri nga Pawulo yeebaza Katonda olwa Yesu, kubanga Yesu ye yekka atusobozesa okuwangula ekibi, era yatuwa n'essuubi eddamu nti olunaku lujja kutuuka lumu tubeere nga ekibi tekikyaliwo, nga tutuuse mu bwakabaka bwa Katonda obwo bugenda okujja, kubanga obwakabaka bwa Katonda bulimu engeri. Waliwo obwakabaka bwa Katonda Yesu bwe yagamba nti kaakano bujja oba buli kumpi, ate bwe yamala n'agamba obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe, ate era n'asuubiza nti waliwo obwakabaka bwa Katonda nga bumaze okuwambaatira obwakabaka bwonna obw'ensi eno, ng'akomyewo okufuga nga Katonda. N'olw'ensonga eyo tulina essuubi nti ekibi kino wadde tukyakirwanyisa mu mibiri gyaffe gino gye tulina, tulina essuubi nti wajja kukeera olunaku nga Mukama waffe akomyewo, ate nga Pawulo bw'agamba tufune emibiri emiggya, emibiri egitafaananako nga gino gye twafuna okuva eri jjajjaffe Adamu, egivunda era egifa, naye emibiri egifaanana ng'ogwo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, naffe tubeere nga tetukyayonoona nate. N'olw'ensonga eyo Pawulo amaliriza agamba neebaza Katonda ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe kityo nze nzekka mu magezi ndi muddu w'amateeka ga Katonda, naye mu mubiri
wa tteeka lya kibi. Kwegamba n'atulaga nti nga tuyita mu nsi eno tutambulira mu kiseera eky'okukyusibwa buli lunaku, oluusi ne tulemererwa ne twenenya, ate oluusi Mukama n'atuyamba ne tuwangula, kubanga ebyo byonna ebiri mu ffe biyaayaana okukola ekyo Katonda ky'ayagala, wadde emibiri gyaffe gino minafu era oluusi giremererwa. Naye bwe giremererwa twetaaga okugenda mu maaso ga Katonda n'okwenenya ate era n'okutukuza, kubanga tutegedde nti nga tuyita mu nsi eno tugenda tuva mu mutendera gumu nga tweyongera mu mutendera omulala paka lwe tulituuka mu ggulu nga tutukuzibwa. So n'olw'ensonga eyo eri bavubuka bannange, manyi nga tuyita mu kiseera si kyangu ddala eky'okubeera awaka, kiseera kino nga tulwa ng'ensi yonna eraajaanira ensonga eno ya COVID. Naye twetaaga okusaba Mukama tuyambe okutunula ewala, okusukkuluma embeera eno, ate era n'okutunulira obulamu bwaffe obw'omwoyo, okumanya nti senga Mukama mpitidde mu mbeera eno okugenda gy'ali, ntambula mu bulamu buno nga neenenya, nga ntukuza, ng'awo ebinnemye musaba ye Yesu eyawangula ekibi, nange ampanguze ng'omuvubuka mu biseera bino ebitali byangu. Naffe ekyo kye tulina okuba nga tusaba, naye nga tukisaba tumanyi nti no twebaza Mukama, kubanga mu Yesu ono gwe yatuwa era gwe nkakasa nti bangi ku mmwe mukkiriza tulina obuwanguzi ku nsonga eno ey'ekibi, era nga tumanyi nti lulikya lunaku lumu nga okwonoona tekukyaliwo, ate era nga n'empeera ey'okwonoona ey'okufa eweddewo. So bannange mbazaamu nnyo amaanyi, ng'era mbakuutira nti mweyongereyo n'okusoma ebyawandiikibwa bino, mweyongereyo okukebera abo bonna abagamba nti babigabana, tubeerenga the Bereans, tukebere ebintu abantu bye batubuulira n'ekyawandiikibwa, ng'era tugendera ku Mwoyo Omutukuvu oyo Yesu gwe yatulekera, alina okutusomesa ebyawandiikibwa bino n'okumanya engeri gye tulina okubitambuliramu. Ffe ffennyini tukole kitugwanidde okukola, nga bwe tugambye wano bwe tulemererwa nga twenenya, ate era bwe tuwangula, ekitiibwa n'ettendo tubizze eri Mukama waffe. N'ebigambo ebyo mbadde nsaba tusabe, ate ekiseera kyaffe kibeere nga kikomyawo. Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza nti buli kaseera ekigambo kyo we kisomebwa eddoboozi lyo liwulirwa. Tukwebaza olw'abaganda baffe abali mu nsi ez'enjawulo abampuliriza essaawa eno, nga tubasabira nti mu kukula kwabwe okw'omwoyo bwe basanga okuba nga waliwo okulwana mu bo wakati w'omubiri n'omwoyo, bakitegeere nti tebali bokka, naye bannaffe nga Pawulo n'abalala abatambudde obulamu buno obw'okulokoka, ebintu bino babiyitamu, ate era Mukama n'obawa obuwanguzi mu kubwa Yesu Kristo omwana wo. So Mukama, naffe tuzzeemu amaanyi nga tutambula mu bulamu buno, okwenenyanga, okutereezanga, nga tutunuulira oba nga tuluubirira olunaku olwo lwe tuli kulaba nate mu ggulu. Bino byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabenyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa Entukuvu ey'abantu bonna,
n'okussa ekimu okw'abatukuvu n'okusonyiyibwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katweyongere okusinza kwaffe nga twegayirira. Abooluganda mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya agange nze Howard Wamala, ndi mutabani wa mukyala Christine Kangave. Ntuusa okwebaza kwange era okuyimusa erinnya lya Mukama tuyisa mu kiseera kino kye tuyiseemu era kye tukyalimu ekya COVID-19. Era kaakano ngenda kuwaayo essaala yaffe ey'abavubuka. Ayi Mukama ow'omu ggulu, tukwegayiridde ow'omukisa abaana b'omu nsi muno, abawere abasoma mu primary, mu senior, mu college ne mu university, n'abo abatannafuna mukisa kusoma. Tukusaba oyambe naddala abaana abakuze nga tebalina bazadde baabwe. Tusabira abavubuka wano mu Bungereza obakkirize emize emibi ng'enjaga, emmundu n'okutambulira mu gangs. Tusabira abavubuka abali mu makomera, abalwadde n'abatawaana. Mukama tukwebaza okutuyisa mu kiseera kino ekya COVID nga tuli balamu era ne tweyongera okusaba obukuumi bwe gye tuli. Mukama tusabira abo bonna abakola ebibuuzo mu kiseera kino bakole bulungi. Era twongera okusabira abo bonna abavubuka abanoonya emirimu ogibafunire Mukama. Mukama tusaba ffenna abavubuka tukule nga tutya Katonda era nga tussaamu abazadde baffe n'abakuza baffe ebitiibwa. Mukama omulungi, tukwebaza olw'abazadde baffe era bateekeko obukuumi bwo. Tusabira abavubuka abafiiriddwa abazadde baabwe, Mukama nabo bagumye. Mukama nga bwe twasoma nti kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, naffe Mukama tusaba otuwe obuganzi bwo tusobole okutuukiriza etteeka lyo. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Amiina. Katweyongere okusaba nga twegayirira. Katonda ayinza byonna, tukwebaza olw'okututuusa ku mwezi guno Kasambula ogw'abavubuka. Katonda ayinza byonna, afuga amawanga gonna, tusabira eggwanga lyaffe Uganda. Tusabira Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne bakabaka bonna ab'ensikirano mu nsi yonna. Mukama w'abafuzi bonna bawa amagezi bagakozesenga ng'obuyinza bw'abakwasa olw'okuleeta emirembe mu nsi n'okumalawo okutya. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoola kwaffe kutuuke gy'oli. Mukama, tuleeta mu maaso go ba bishops, ba archbishops n'abaweereza bonna mu kkanisa yo. Tusabira ekkanisa yaffe eno eya St. John's. Tusabira abatukulembera Canon Giles Goddard n'abo bonna baweereza nabo. Tusabira ekkanisa yaffe eno ey'Okusinza mu Luganda n'amakanisa gonna mu Uganda. Mukama, leeta omusana gwo gwake gumalewo ekizikiza mu nsi. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoola kwaffe kutuuke gy'oli. Ayi Katonda ow'emyoyo gy'abantu bonna, tukutendereza nga tugulumiza erinnya lyo ettukuvu olw'abaweereza abo bonna abaamaliriza olugendo lwabwe mu nsi muno. Bano be baatubaako mu mwezi guno ogwa Kasambula. Tujjukira John Jumba, John Bwandiga, Francis Matovu, Victoria Nagayi, Bonifacio Sebutemba, Dora Naluwama, Nalinya Elizabeth Nakabiri, Tata Israel Semakula,
Mary Senkatuuka Asos, Nava Ntongo Chaze, Sarah Nachimela Ranga Nkata, Margaret Alere, Allen Ellen Mukasa, Sarah Mugera Kabanda, Sarah Mugwanya Kabanda, Mama Esezana Kanjako Lutu, Nemili Semakula Kiganda. Tukwegayirira olw'obujulirwa n'okukkiriza kwabwe, onyweze essuubi mu bulamu bwaffe wamu nabo. Naffe bwe tutyo tusangibwe nga tusaanye okugabana ku busika bw'abatukuvu bonna. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Ffenna tusiriikirire tuweeyo ebyetaago byaffe n'okwebaza kwaffe eri Mukama. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuuke gy'oli. Ffenna twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitagwawo. Amiina. Weebale nnyo Jaden okutukulembera mu kusinza kwa leero. Mbalamusiza nnyo bakristaayo bannange, ndi wano ku lw'abaana. Era nsaba onyige pause ogenda oyita abaana buli gye bali bajje batwegatteko. Yeggwe akyasigadde awo, genda oyita abaana baleete tusinze ffenna. Abaana bwe baba tebali naawe tofaayo, naawe twegatteko tusinze Mukama. Okay, children, I'm so excited to be coming out to you in your homes like this. It's been a while since we've been together, and we've decided as these services continue to be online, we're going to make sure that there's something in there for you. We're going to try hard, yeah, and make sure there's something in there for you.
So for today, it's a very simple song. It's a chorus that I want you to learn, and then we can sing it together and enjoy it together the next time we meet face to face. Yeah? So perhaps you can sing it in the morning as you start your day, or at bedtime as you go to bed. And it's a very simple one. The parents know it as well. Okay? I want you to write the words. They're going to be scrolling somewhere here, or right here, or along here somewhere, but write the words down and learn the song. Okay, so here it goes. Anjagala, anjagala, gachitalo, kunjagala, anjagala, lwechisache, nangira mwagala. Okay, like we usually do it in Sunday school, we're going to do the English version and the Luganda version. So you need to learn both of them, okay? Okay, shall we go? Jesus loves me, Jesus loves me. It's amazing how he loves me. Jesus loves me because of his grace, and I love him too. Okay, kati tuyimbe ffenna, okay? Let's sing together. Anjagala, anjagala, gachitalo, kunjagala, anjagala, lechisache, nangira mwagala. Jesus loves me, oh Jesus loves me. It is amazing how he loves me. Jesus loves me because of his grace, and I love him too. Okay, I hope you enjoy learning this song, and I'll see you next month. Okay, stay safe. Bye-bye. Mbaaniriza mu kusinza okwaleero okukulembeddwa abavubuka. Neebaza Mukama olw'ekisa n'obukuumi by'atulaze, naddala mu biseera bino ebya nawookera wa COVID-19. Mukama abadde mwesigwa gye tuli, era tumwebaza nti embeera egenda etereera. Nsaasira abo bonna abalwadde, abalwazizza n'abafiiriddwa wakati mu ffe. Neebaza abavubuka abakulembedde okusaba okwaleero. Neebaza omwami Stephen Kafeero ali mu byuma by'omutimbagano n'omwawule n'abamyuka be. Obweyamo. Nyongera okwebaza ennyo mwenna abajjumbidde enkola ya standing order ng'engeri gy'okutuukiriza okuwaayo. Eno ntegeka nnungi era mbakubiriza abasobola tugitwale mu maaso ne bwe tunaaba tuzzeemu okukuŋŋaanira awamu mu kkanisa yaffe. Omwezi ogwa June 2020 obweyamo bwali £305. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bassebo ne bannyabo. Eri abo abandiyagadde okussaawo standing orders, nziramu okubajjukiza bank details zino wammanga. Account name Okusinza Mu Luganda. Account number 20702954. Sort code 206788. Abalwadde. Tujjukira abo bonna abalwadde mu makkati gaffe. Twongera okusabira omwami Roy Mwanje alina obukosefu. Ate era twebaza Katonda olw'okusuusa omwami Michael Kintu eyasiibulwa okuva olw'ebbanga eggwanvu ng'ali ku kitanda. Era tumusabira ayongere okusuuka. Okubika. Tusaasira ab'enju ya Canon James Dungu olw'okufiirwa maama Ruth Dungu ku Mande nga 29 June. Omugenzi ye maama w'abakristaayo bannaffe, omukyala Margaret Walusimbi, omukyala Jane Kibuuka, omwami Edward Semwanga, omwami Paul Dungu n'omwami James Dungu. Maama Dungu yaziikibwa ku Lwokusatu nga 1 July.
mbabikira omukyala kati omugenzi Deborah Nalmansi Magoye abadde abeera e Busega eyafa n'aziikibwa ku Lwokusatu nga 1 July. Omugenzi ye maama w'omwami Charles Magoye n'omugenzi Dr. John Magoye. Omukyala Harriet Kateregga yafiirwa mwannyina omwami Tom Kateregga. Omugenzi yafa nga 17 June n'aziikibwa e Buganda. Mukristaayo munnaffe mukyala Suzanne Okero yafiirwa taata we omuto omwami Daniel David Olwenyi. Omugenzi yafa nga 7 June e Kampala era anaaziikibwa ku Friday wiiki eno nga 10 July e Kitgum. Tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'eŋŋanda z'abagenzi era tusaba abagenzi Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Ebinaabaawo. Okusaba kwaffe okuddako kulibeerawo nga 2 August ng'omutwe kw'olwo guliba Buganda. Banaye mbasaba twegendereze mu biseera ebiddako okutandika ne leero tugoberere amateeka agatuweebwa ku easing ya lockdown okukendeeza ku muggalo. Twewale obutakwatibwa bulwadde kubanga kijja kutuyamba nga tuzzeemu okusabira awamu mu kkanisa obutatambuza bulwadde buno mu community yaffe esangiddwa ng'ekoseddwa nnyo. Abalina amazaalibwa mu July babies tubaagaliza amazaalibwa amalungi. Mwebale nnyo kumpuliriza bassebo ne bannyabo. Mbaagaliza omwezi omulungi. Tulabagane mu kusinza okujja nga 2 August. Mukama abeere nammwe. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe olw'okwagala Katonda n'omwana we omu Yesu Kristo omulokozi waffe n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bibeere nammwe bireme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina. Oh